kale ne oba tozze ku show ku performing ne otula butuzi mu audience kinengeri gye kisikamu abantu abalala ne bajja cause Miki yaliwo linyane ne bali isangamu nakyemo na waliwo abantu abalala bajja ku lulwe ng'olwa zomulabako obulabi waliwo ne yayingira nga looza agenda performinga baba tokuteeko mu nsawo yo nga zinakwatanga mu nsawo yange nzija ku shoot yo nembeerawo olusi ez'obulango bakuwadde nga ne ssente olusi nga tompadde bakuwadde ssente nyingi ne tokuteeko yadde n'ekikumi nze ku show yange tokuteeko yadde mu nsawo okujja ku show yange kintu ekyo kyannoma ngamba abange kale twalinamu obukale obutakkaanya nti ntimbye eshe yange ne kale tokiraga nsi nti tulinamu obutakkaanya. Mwasibye mutya mwenna abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nateeko mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files gwonna yakatwenga okugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well kankwesa akakisa kano okubanga ate njagaliza abantu bano amazaalibwa amalungi asooka ye Sarah nga nnono awangalirawo Paris mu kibuga ekya Paris e Bufaransa. I wish you a happy birthday, more years, more money. Owokubiri bamuyita Marvin. Marvin yono waliwo abagende ddala maaso n'okubanga ate bakwagaliza amazaalibwa abalungi bamanyiddwa nga the three last bonds bangambye bakwagala nnyo era baagala okulaba nga ate oshiningira ddala. Marvin awangalirawo Dubai, abantu be Dubai bonna bali awo batulabire nnyo. N'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero negatiddwako mwana mulenzi MC Stubborn. MC Stubborn yono yagendedde ddala mu maaso n'okubanga ate abane show ye weekend ene yawedde awe Kawempe Lugoba. Nagendedde ddala mu maaso n'okubanga ate ntuukawo okulaba show ye. Kyonna mu byonna yatambulidde ddala bulungi. Naye n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero muleesi tubeeko ate n'ebimu bye twayaamu ku ebyo ebyataagenze bulungi byensuubira nga tebyatambulidde ddala bulungi naye ng'ate tannaba kubanga tunnyonnyerera ddala ebigenda mu maaso kamusaba babuuzeeko ate twolekere ekitulese olunaku olwaleero. MC Stubborn Kaliddalu. Ogamba otya? Wendi sina tabu. Buuza ku batulaba. Abandaba abalungi abagyekomiddeko. Tindi Files. Tindi Files. Tindi Files. Anti ine erinnya liri eryasooka kati lyo ddala likyandi mutwe. Ale lino lya luzungu. Aliriri enenye mukwano. Abatulaba ku Tindi Files. It's a boy MC Stubborn Kaliddalu. Stand-up comedian, TikToker, actor, brand influencer. Bannaye sokera ddala mbabuuzaako mwasibye mutya mbalamusiza bassebo ne bannyabo kansuubire muli bulungi. Sibabuuzizaako ogamba. Beesimye okubanga ate otuziddwako ku channel. Bannaye nange neesiimye nzaani ani yali amanyi nti nange ndibeerako wano ku Tindi Files. Nokyogeza ggono. Tindi Files. Anti kizibu kati nkigayiza muli. Stubborn kulikayo mu show. Bannaye navuddeyo. Bannaye sooka kwebaliza ddala we bali kujja. Ezezaako waliyo nakulaba. Tulana ku mmeeza awo maaso. Mwali ku mmeeza. Bannaye mwe bali kujja. Bannaye mbebaza mwenna abantu bange. Ndi ku maviivi nfukamidde mutima. Ng'otodde. Abantu abasinga baava wala. Abe Makindi, abewa, abe Salama, abe Entebbe, abe Kyanja. N'abe Kawempe n'ebitundu ebirinaanyo bannaye mwe bali kujja, mwe bali kumpagira mbebaza nnyo. Mulimu abantu abamu nga tolina kyosobola bbawo okujjako okubeebaza. Katonda bambere kye musinga okwagala abantu bange. Ani yali amanyi nti nange ndi baka abantu nentuza abantu abasoba mu 2. Kyali kyamaanyi. Nze neewunya okuyingira ekifungo okuva eno gye tuyingirira wajjudde. Ng'abantu kati batandise kulabira ku screen na kuwulirira ku mizindaalo kye nali sisuubira. Lwakwa screen tezaaliwo naye abasinga mwalawulirira ku mizindaalo. Ne bambi mbebaza nnyo nga gye nkomeza bambi mwebale. Show yakuleka eki. Omanyi abantu abasinga bagenda ne beepikira show ne muleka mu mabanja ne muleka kwegamba ng'obulamu ate bulina engeri gye busebengeddemu nga kintu kyakikoze naye ng'ate temulese kyekimu. Kuggwe kyali kitya? Show kasite bange eri successful tesobola kuleka kyekimu. Tesobola kuleka kyekimu. Eyinza obutakuleka kyekimu financially nti financially upgrade nze naye like
kanchogera oba talent wise oba entertainment wise tesobola kuleka kyekimu kasite bange eri successful naye wetabera successful era still tekoleka kyekimu kugasho yo tesobola kuleka kyekimu either kusuula oba okola ki oba okwambusa so sho tesobola kuleka kyekimu bwe yakuleka eti of course teyandeka kyekimu entertainment kale teyandeka kyekimu yannenyisa ngokuba ngwena sheri successful ndio musajja so yasoko bale show ege yasoko jinasoko kola mbulamu steka nko ya the night steka nko ya the chi yeshe yasoko mayo kubanga she sose atotandikide ku concert aine bera successful teyandeka kyekimu ologerawo munaye katonda bannaye katonda ya mala byonna ndogera wa katonda ewa ko maje ndogera wa katonda Gamba bakola show zino basooka genda mu nsaasi bituufu osooka kulogana engologera wa katonda zindogera wa katonda tosobola butaloga ninalogedde wa katonda kalonda yampadde ku dogire nangamba yankubidde ensaasi genda okole anyways stubborn abantu bangi baali eyo nga beebuuza nga bagamba omwana waffe stubborn ategese show abatuli bulala family ngikulembeddwa omukulu Jose Chakala bo nga tebaalinya ku show ate ng'ebbanga lyonna obadde omu ku bo kitundutundu ku bo nga bwe tugamba tuli bulala stubborn ba Jose Chakala ba Sibbi bonna tuba tumanyi omuntu y'omu lwaki ku mulundi guno ate tebajja kubanga bakusupportinga kubanze naliwo nange ndaba okuva ku show yatandika tetulina member tuli bulala nagwe balaba lwaki ekintu kyali kiti kakati ate kati n'ekibuzo kyeweerabidde kibuzo ki tinga tebannangirako n'okulangira tebakulangira tebambuuzaano ku press conference n'enjagalo kiyita ebbali nga ngezaako kale okubikkirira ku bantu bange ataali mulambula okufunda ati saali mulambula okufera ku press conference lwaki tebakulangira kati nga okyebuuza nange bwenkola ki bwenkyebuuza kati nange nga nkyebuuza ntimbye show osegeera sirabayo yadde muntu owatuli bulala nangidde ku freestyle umanyi yana freestyle account oba backup account siraba yadde asuddeyo yadde akanyiginyigi ka poster yadde ku status osegeera teri yadde yasuulayo ompulira kyengezaako kugamba kati ate nekinewuunyisa nnyo nenkebera kuzaka teri yalanga kyokka ate nze show zino zibadde ngawo ez'amabega ezatuli bulala nalanganga tewalabanga obulango nakulaba lisi yasoka yenyine yala bonita njinako percentage ye najongerako because wajja ku TikTok ne bakubuuza muntu kyasinga okulanga show bakusindika wani ku TikTok nti muntu kyasobola obaka tugeze omulangira ndawusi yakoze akalango abe mukibi batadias kicha basoko kulowoozako ku TikTok ani agenda okukakola obulungi oba ani agenda okulangira nga akoze akalangako ani gwe basoko lowoozaako stubborn of course kati naine tofali yenagaddako ku show zonna ezatuli bulala oba lyamaanyi oba si lyamaanyi ne tofali yenakola ki yenagattako show zonna nalanga eyala bonita nalanga akalango wakalaba abantu bakalaba ne yeruwera akalango bakalaba because obulango bonna babukola ne bwasinga tambulira ku page yange nabulabo olina engeri gyogenda n'obujolonga n'obuzanyiramu ne bunyuma nze nabukola naye ate bba abantu bange tebakola ki tebannangirako nze nakola ekikubaga akalango kakola ndoza sayogera naawe kitwala ennaku nnya kati ate kugenda kola akashoza tuli bulala bwali so massive wantwalira wiki namba nga ndi mu bukwata stubborn lwaki abatuli bulala tebakulangirako nange bwenkyebuuza nkibira sina gwe nakubira simu nemugaa nti owayigundi nga tonnangira nenga sho baali bagimanyi abalala basobola ogirabira abantu abaava ewa newa gwomuntu wange gwanfollowinga gwe twefollowinga olina nenamba yange sobeera nga shoto giraba tugaa jona tulina enamba zaffe olina enamba nani neeyo sho yange wowe tusagira ku status agiranga twefollowinga ku za account oba tosobola kugiraba nga n'omuntu gwe sitafollowinga sho yagiraba Ushega chengezawo kugamba kakati munaiti balanga ngenda ko kawuntiza winga ndaba tebalanga sina gwe nakubira simu kuba shubo nabali bagiraba oba bali bagala sente ekyasinga okunewunyisa nno kiri bwe kiti
abantu nga sina namba zaabwe soogerangako nabo bo bannangira ate nga bamaanyi. For example Mutolo no TikTok Niko MC yannangira teyakola kyamaanyi naye yannangira era I appreciated ne video nenjiri postinga. Musoga naranga Musoga 256 Musoga era oteka Musoga kuba yana following enene and era ba yannangira yakola video nenjisima nenjiri postinga. Neba TikTok abalala bangi wounye sogera sina namba ya Musoga sogera nko naye ne Mutolo yaine namba zinaine namba ye kwa twitogere mabega kawo nendo za tukoba na akyusa simu nabanga tacha ina yange ne yannangira era na tagging era ne video nenjiri postinga ngata ne mugata tansima ne anza segera neba TikTok abalala abana abalala abatonto bannangira kyokanga bamusogera nabo naye nga wounye abange gwe tukoledde nawe banga tebannangira kate kyali na kwekyo bandi awo nga osanga mnaye tebalanze oba osanga kuba kadato oba owaaye nate tekasobola bbula bandi awo show eyingira ssaawa 4 5 6 10 12 tebazze kintu ekyo kyannuma ningamba abange tebazze kusina gwe nakubira simu wabakolaki tibajja kalala kisinga okuneewuunyisa lwakuba nti mubbo abatuli bulala mulimu bantu babiri bebesitula ne bajja era ensi teyabalaba yali ani nani sijja boogera so aboogera alikati wootaboogera ekibiina kyonna ojja kuba okibisse nti tekyajja bali babiri twetaaga okubamanya ekikyo kukulotya tugera bamanya ensi tegera bamanya nensi mbebaza bajja nga beebisse nensi teyabalaba ne baŋŋamba Stubborn oli musajja weebale nnyo ne mbaga abataata neyanziza mbadde sikisuubira mwe muzze Stubborn katini nnyo njagala tutuuke ku kinyusi ky'emboozi eno wayingira ekibiina kyatuli bulala kale soko mmalire ekinewuunyisa ku kyo kiriwo ekiti abantu besuubira be bajja ate nga ba star ba TikTok star be bajja kyenewuunyisa nnyo. For example my bro Soldier I respect nali sokusuubira kujja Mickey Sims tufane yajja Mickey saawezi bili ezekiri saawezi shaba kwantu batandika shoku jingira sawa zaali 5 laba mbane nyati nalinya ku stage leti nena ate bajja leti shenge manyo elinya ku stage osinzira ku bantu ababazze kisegira abantu batandika kugingira sawa 5 nya kitundu sorry ne batandika kuyingira nange mbaninya ku stage leti kuba bali mu batono Mickey Sims tufane yajja nali kisuubira yajja saawezi. Big up to you my bro Kinga ina one love bambi katonda akumpere ekyosinga okwagala bro neyanze gena alisi kisuubira yajja ne timu y'abantu aba batano kati n'okusesaki ng'atuuka ku mulyango bwe yatuuka ku mulyango n'afuluma emmotoka BTM n'amulaba amugamba taatoze ngasanyisa okulaba mbadde sikisuubira neyanzeege tata nkutegekerewa kuba yali amanyi of course is a star agenda kuyingirira bwerere tata kati nkutegekere wajja tuyingire namugamba sebo lindako omwana yategese shoyi ng'okuyingira ssente era ayagala naye akulakulane kati gwe yagala ffe sebo tuyingirire bwerere tocupayinga ebifo abantu abandi badde basasula ffe tumufiirize ssente ezo namugamba nedda sebo tweyo tikiti za VIPs 5 tebalinawo cash sente baziteeka ku simu yange emitwalo 10 ne bayingira ne batuula teyasobola kungumingiriza kwa naninya ku stage leti naye nebaza wambagira taata nakyamaanyi ekyo ba najja n'atuula n'ayingira sinali sikisuubira Mickey senyomyanga ko naye talina namba yange nange siina iye sirabanga ku Mickey kati no kakusinza okulowooza kyama singanangako mbuntu tandabangako mbuntu ne twetunulamu emmunye nga wezi nga nkutunulidde tansinkanangako ayinange simusisinkanangako we bati sikiriza nti bakyali gwe kwanga omuntu tonyumya naye najja ku show nagamba kampagire nagula tiketi za VIP za mitwalo 10 ogimanye Uganda wano mingi sebo mingi nnyo osegera manchi ali awo natuula yagamba tata nkwemmeeza namugamba afana otuteera oba twaddemu ordinary oba tunyizeewo oba tunyize mu kakubo ffe kasatubeera munda
kwati gwe imagine omuntu ngoyo sitokugamba ekintu ng'ekyo nti wonna wonyiga oba tunyizeewa wano katebe nga tutuddeko babiri ffe kasita tubeera munda era BTM Pro n'abayingiza n'abatuuza mu VIP ne batuula bantu aba bataano ne balaba show Usegera kadimba nkyali awo nkyaluyita oluto ba comedians ne ba TikTok abalala bajja Mary Hart Comedy ne bajja thank you so much my brothers Mutoro yajja teyakoma kuteekayo video n'okubijja najja nansanga mu room gye nali nangamba we bale kusajja kula Mary Hart Comedy naye ngache kimu nti we bale kusajja kula Usegera n'abalala ne bajja ba Crazy University Barasta bakola ne Mutoro bajja aleka teba vane kukyokujja Mutoro ne performinga no perform kugamba bamega ne baluma Segera n'abalala bonna abajja basta bambi mbebaza nnyo n'abantu bange bonna mbebaza nnyo wonye bajja tuli bulala family teyajja lwaki kibuzawo wekijjira wavaayo yombye Usegera ngamba tebazze ngamba it's okay vaayo yombye mutuli bulala sina gwe nakubira ngamba it's okay aina jova to yombye sina gwe nayomba naye mutuli bulala kati obuzibu buvaawa naera wadde obuzibu yombye no mutekigana muzika Usegere omuzika nga ankole kine bambika muzika kwawe bulamu obusembayo Usegere ka muzike Usegera kakati munnange nze njogerano kiringa jjona kati nze kankwe example so kwera ngo li boss ngoine edduuka Usegera ngo tunda sweta shati zino Usegere ngo subule chaino subule teke wa oli wamanye edduuka lya maanyi mu kibuga bali manyi oyina abakozi bo balinga batano nemba kozi omu inawo mukozi omu ngakola butawera nga nawo tutegeeza sera nga tulina sente zimusasula nga akitegeera nagamba nti mukama wange tukoledde ebbanga bambi ajja kumpa ng'akululaba ng'afa eri bakasitoma nga yaniriza olaba nga atuyanye empala azipakinga mbuveero kitegere akola edduuka yakeerawe n'alirongoosa biki okitegera takwata mu ssente tali azaamaanyi osobola n'omulekawo ng'omwesigira ddala bulungi kati ng'okozeeko naye ebbanga liyinza okuba nga si ddene n'ebbanga essaamusaamu lyomanya nti gundi akoze omanyi waliwo omuntu asobola okukolera wadde ng'ebbanga ttono nnyo naye ng'olaba ebintu byakoze ate ng'olaba nga akoledde ebbanga eddene osegeera kati n'amala ntukisa nagamba taata wange kyamazima tutobye segere duka lino nembaako we tulituusa so okudisanga nga lyakulakula naye neta fayiri enyongeddeko kataata mbadde nteesa duka ino engeri eri mu kibuga ngenda kugulawo kakaduuka kange nakulabye eyo abeere eyo kale oba ngenda kugula akaduuka kange mukawempe lugobe eyo segera ngenda kateeka eyo naye bannantandisiza kale dazini ne wezibanga 10 eza sweta shati zino nange ngene nkola ki njiyo obulamu segera kyengezaako okugamba ngene njiyo obulamu nataka ne dazini 10 kale njira ntunda ezo taata mbadde nsaba nkuleke segere ngene ntunde nange tandika obulamu obwange ko obulamu naye obulamu bugenda mu maaso ate emyaka gikola ki kigenda segera ole emyaka gyo tukanobanga tukyaswakozesebwa leka ngenda ntandike wakange osanga nange n'obuvunanyize obuli obwe bwotamanyi nina bempedanyizo kwanga sina baana natomanya nananga abantu benjo kyayo osegere nga ngomwezi ogugwako nga simwokyezaayo kya 10 bambi nsaba taliiwo osegere leka ngene nkolewo akaduuka akwe mbeko nekyenneekolerawe osanga obulamu bunagenda mu maaso kati jona kanga obuze ekibuuzo bwa boss ondeka nengenda nenkola kikusanyusa oba tekikusanyusa nakyenjaga okulaga abantu bano mbadde nsaba onziremu nganze tekinsanyusa nga gwe tekikusanyusa kati ngeri kitakusanyusa n'omukulu we kitaamusanyusa ani atwala ekibiina kyatule bulala tewali atwala ekibiina kyatule naye ng'omanyi buli kintu kibamu ne leadership mbamu akulembera ani oyo of course Jose Kyakala so tekyamusanyusa nga we nikikuliiriddemu nkitaddemu ekizampa eyo kati gwe oli mutuluba eryo nga ogaa nti tekikusanyusa naye tekyamusanyusa osegera bulungi twayogera na gurupu yonna because naye kimanyi nti wenjogera n'atwala
of course ajja kuba ina se ennene tikinetagisa kugera na because wanajja kigana wanajja kikiriza wanajja kola bwati otegeza abalala aha so na ikyali kinetagisa kugera na mukuru omukuru atuso obubaka eri mmwe oshegera kyengezaako kugamba so omukuru we namuliramu ngira awo kyogedde tekyamusanyusa yagamba ate nze ku muntu nze nganze kugata kikusanyusa naye nze nganze simanyi wenkiraba n'abantu bange bano simanyi ngeri gye bakirabamu naye nze mba ndaba osobola okumwagaliza omukozi n'ogamba genda okole siina buzibu sina kindi n'omugamba bw'obanga wasiima omulimu gwe yakolanga omugamba genda otandike siina buzibu ku kapito wo ku 10 kankuweeyo kale 3 ku 10 ogenda otandikiraawo segere bobanga oyagaliza nze bante wenkiraba bobanga oyagaliza mugamba kiwabi nange onkoledde sente osegere onkoledde ku sente kwata kano nawe genda okole kyotandike osegere oba tompadde kale osobola okumpa ku magezi obanga toyinawo bulungi ka sente nongamba katumenye ogenda okusina bulungi ka sente nengenda kuwa amagezi osegere nompa ku idea nongamba kati ojja kola boti akaduka akakole boti ne boti sina kyampeebwa wabulanze n'omukulu twasigala kubanga nze nali nsaze mutima kuba nasoka ne mugamba nti neewona akola otya kugane kokkirize ngenda kukikola nakomba kwerima nagamba Stubborn saagala okole ekintu ki amanyi tosaagaana muntu because sigwa mu controlling naye waliwo attitude jola n'ogamba abadde takyagala osegera yakuterawo mbeera abadde takyagala osegera mutima ne ngamba naye tokoledde ebbanga andibadde nangu njagaliza kirungi omanyi example njiteka nnyo mu dduuka ku dduuka eryo because ye clear example tukoledde ebbanga Stubborn katini nnyo omanyi buli gyova mu kibiina kale sigambye kukivaamu newe yawolamuko katini n'osalawo okolewo akantu kakaleeta ku ssente kiba kitegeeza ensasula ebadde nnafu mu konti naawe oba weetaaga ogaziye ku nfunayo oba ku nnyingizaayo ensasula y'ekibiina kyammwe kino yali etya bali babawa kasente akeegasa oba abakulu ba abaalimu nga bebekkusa akasente ate mmwe ne mulya bisigalidde of course singa akasente manyi example nagiteka nnyo ku dduuka kuba example likiriya nnyo babanga bakozesa nga obadde mu dduuka omusaala gwe bakuwa gusobola okwenkanankana naawe yeekozesa tikisoboka of course singa mbadde nfuna akasente akamala nga kasatisfyinga needs zange zonna lwaki nandibadde menyeka n'ebyasho okunteeka ku stress n'enkogga oluusi sirya kuba ndi mutono naye walawula nti omuntu akozze nakogga omuntu wanga nga sirya nandibadde sereka ku stress yabisho bwate bino biki nenyingirako nemmabanje okwewolawula so that nkola sho osegera nandibadde semenya n'ebyo singa nali nfuna akasente akamala singa ebyo tebimalaga mbe ndi mutulivu lala yange tukola zisho nfuna sente sina kintagaza sina kimmenya nandibadde simenyeka n'ebyo osegera ne lwaki mmenyeka nabyo tekamala nzo kwanga n'obuvunanyizibwa bwota nzo kwanga sina mwana osegera naye nso nina muzeeyi wange nina okumwokyayo nina basenga nina bamaama nina bajjajja osegera nina okumusindikirayo 8 egigula eddagala afuire omumwanyize sina kindi nange kumwanyi nga yambako paati nange nnima osegera nga n'okumusindikirayo kafuire obumwanyi bwe bukasooli bwe osegera gwe ngenda kukigamba nti yo nampaayo 5 osegera empereze kujjajja mu kyalo ogenda kulanga story nkuzza mu story ja sewenze muwereze abo jjajjawe mu kyalo afuire mmwanyi tolanga nkuzza mu story blood osegera naye eyokoledde ka business gate anejo najjamu nawuza jjajja nga tamenye muntu tolanga abasinga so ndi mukuddamu kibuuzo kyo nti singa nali nfuna ezimmala bulungi okusatisfyinga needs zange nandibadde simenyekana bya show nange kwekolerawo kyange singa ali osasula omusala ogumala mu dduuka nga tutunda sweater shirts zino sandi menyesena bya budduuka ate mbongende nonye kyate ngikise container munakola boutique osegera so ndoza nkuzemu bulungi Stubborn kankuzemu ko kati ne mabega twabalabanga mulwanira akasembi akasente ku show ze mwagenda ngeyo up country kubanga mu performinga lwaki embeera ngeno yabatuukangawo waliwo akatambi akamu ke twalabanga omukulu akulira ekibiina kino alwanagana nammwe abamu ku mmwe nga mulwanira akasente lwaki ensonga zino zagenda ddala maaso n'okuba nga ate zaapena
ali kati ngawo bimanyi erya sente ebyo sente ezo zaali bwe ziti twamala ozifuna ne tukuŋŋaanya omulyango bamembers abamu nga bagamba sente ezivudde mu show n'okusinziira ku bantu bo bazeebazeemu sente ntono toto gye mutugamba ate sayidi endala ng'egamba oba olabye abantu bangi oba olabye batono sente zeezo jukira ku sente ze zoogeddwa balina okutubalirako expenses zikavalingiddwa kati nga naawe tiimu endala egenda okubalaabalamu nga tetugenda funa kasente so kati awo kalumanywera we yava osegede bulungi sente tezineemazaamu kibula ne mukatambisa alimu nga nnwana wandabako kanwa wakkiriza nti zo zigenze poteya sina kyenakkiriza ate sina kyenagaana abula nagenda nakiriwo wagamba leero tukoledde poteya nagenda nakiriwo because kyendaba kyebasazeewo nze atali CEO ndi just member omu kubasinga follow era omu kubali ku top nate siriri so kwanga ndi omu kuba top naye nga siri leader tukitwale nti CEO w'ekibiina kino yeeyagalizayo sijja kyogera bwe ntyo naye nze kunze nganze ng'olowooza nnyo kiki kunze nganze obutambeererawo oba nga nsooka okukabira ekizibu n'oba nga tosobola kunnyamba naye nga nze wonkubira n'oŋŋamba nti Stubborn kino oba weeyagalizaamukko wekka oba olimba mutuufu oba olimba bino bintu mbijja ku mutima oba olimbyemukko katono because nensi ekiraba nze mbaddengawo mu video wadde kale nange mbadde memba mbaddengawo ndaba mu video zoono ndaba mu video zoli osegera ate ng'oluusi bwonkubira nti Stubborn na shoot nkoze nkwata mu nsawo yange nengenda nenteka mu transport ngenda ku shoot yo Stubborn tulina gundi nteka mu transport ngenda ku shoot yo ngenda ku shoot yo kati sente zo mbadde nga nti mune naawe oba tosobodde kwatako mu nsawo yo oguleka data opostingeko ku show yange nfune ku bantu kale newe oba tozze ku show ku performinga newe otula butuzi mu audience kino engeri gyekisikamu abantu abalala ne bajja kozi Mickey yaliwo linnya ne baliyisangamu nakyemuna waliwo abantu abalala bajja ku lulwe ng'olwazo mulabako obulabi waliwo ne yayingira nga lowooza agenda performinga baba tokuteeko mu nsawo yo nga ze nakwatanga mu nsawo yange nenzija ku shoot yo nembeerawo oluusi ez'obulango bakuwadde nga ne ssente oluusi nga tompadde bakuwadde sente nyingi naye tokuteeko yadde n'ekikumi nze ku show yange tokuteeko yadde mu nsawo okujja ku show yange kintu ekyo kyannoma ngamba abange kale twalinamu obukale obutakkaanya nti ntimbye share yange naye kale tokiraga nsi nti tulinamu obutakkaanya tokiraga nsi jangu ku show pretending ayitawo naye nga ffe tumanyi obutakkaanya bwaffe osegere notalaga singa omusajja wabeera osegere omusajja zobeera ngenjala ekuluma naye tolaga osegera wandizize notalaga nsi nojja ku show nobeerawo ne balowooza tukolagana naye nga ffe tumanyi lwangozi zaffe naye kati kokiraze ensi nti tewaliiwo nange kandaga ensi amazima nti tetukyakolagana bannange ebintu bino byennyamiza Stubborn ndiro mwasembera ddala okubanga ate mukola skit mwenna twasemba ddala okukola skit ndoza twagenda eruweero ndoza skit gye nasooka kola kompazi wawo ne video ey'omupiira eyo gye mwalaba eyo video ey'omupiira ndoza skit tutenga bbanga tekirudde nnyo ndoza mwezi nga gumu kuba show yange nagirangira weeks 3 kati wiki emabegakaawo kati mu kaseera mwawalangira show yo mu kaseera mwawasaba okulula ng'ekirowoozo wekiri nga bamu ku bo bakimanyi kuba waliwo ne batemyangako nno yakutimbayo kasho kuba nno kati omukulu okwogera naye tekyalina kinene wekiti the best of MC Stubborn kali katono nnyo ompulira tekyali kinene nnyo nti the best of MC Stubborn ngenda gitimba ekyo kyajja luvannyuma nnyo
kali ka show katono tono just ka show osegira nintekako kabayimbi osegira nembera koko ba the best of MC Zabon presents erinya lya show osegira netuli bolala kale emperekereko ne wetandi baddeko yona kale ne mfunira ba members nga babiri basatu osegira kani badenga ka night kaganiwa Stabon gosuubira bamemba abasigalira abalinga gwe nabo bali mu lugendo lweru mu group eno simanyi ndowooza ya abamu ku bo simanyi ndowooza y'abantu tosobola kuyingira muntu mu mutwe tosobola ne lwekyo simanyi kino kikola ku lwange I followed my heart nayina ensonga zange ng'omuntu osegera nayina ensonga zange ng'omuntu naye mwe mwabeeranga mwenna tewawulirangamu kwemulugunya kulala kwonna mu baana balala ng'era nabo mufaananya endowooza yemu kikyali kunze nganze ne mulugunya nganze because nze oli ayinza obba teyalina buvunaanyizibwa ye nga ekyo bala teyemulugunya nenze nalina obuvunaanyizibwa bwange osegera kyengezaako kugamba nga ndaba akasente tekakola ki tekamala ate nga ne shows tukola ntono bayira ebyo bimu ku byasinze n'okundeetera otegeka share yange shows nga tukola ntono gwe bukyanga obulya tuli batwali tutegeseko shows eziwere 10 naye okuva ku show ya Labonita twandibadde tutegeka shows ezisoba n'emu 3 because tubeera ne tuyita extra shows singa CEO avaayo ne bakwetondera olw'ebyo bye baakola osuubira okuddayo mu tuli bulala n'oddamu okukolaganira wamu nabo okwetonda kintu kirungi nnyo naye kakiringa jonango oyina amata ninga kuba nengayiwa nenkwetondera owulira omutima gukola ki gunsonyiwa naye kiba tekyalina kyekiza osegere tekyalina kyekiza osegere eyo losa eba egenze so naye wanetondera tekyalina kyekiza mbasaswa kuddayo kwa kati na step gyenteekinza ate endala obwongo kati buli open wabuuka basonyiwa osegera mbasonyiwa nenga nti osanga ne bandizize ku shot wandi bisoti nze ya tata muzze naye bukalebwa oba kale oba munsonyi oba omukufe ne yetonda osegere nekibate kyalina kyekiza mbate kyaswa kudda mabega oluba fani bange bimbadde nina nganze tola nti mbamba disappoint nze osegera kyengiza kugamba mbamba disappoint nze so mbasi kyaswa kudda mabega mbasonyiwa oba kale bo kunsonyiwa nesikyaswala kuddayo ate mabega obulamu bugina mu maaso myaka gitambula omwaka ogujja nja kuba neegaseeko ate emyaka emirala oba nkuzeemu bulungi yitaata mbakyaswala kudda mabega bafanizi bagendera ddala mu maaso naddala ku mikutu gino gimugatta abantu TikTok omanyi kati obubaka bwonna ebiseera ebisingako tubufunira ne bagenda ddala mu maaso n'okubanga ate beemulugunya kuba members abamu abali mu kibiina kino nga bwe balaga empisa embi obutaagaliza effutwa. How true is this? katolaba n'ekimu ku kyasinze okumanyie sala songo kubeera nga group kirungi nate kina disadvantage mwe biche kiba na disadvantage mmere ogire kuwe kirisa nawe ogire nyefuko obutwa mu mubiri bokute nnyo tusobola nga tuli wamu nga group naye empisa tetulina zezimu mulimu abeeyisa obi n'abeeyisa obulungi kali nze Stable niwembeera nga neeyisa bubi osegera bwemba nga neeyisa bubi kale katugaye nga neeyisa kale sijja kale nga neeyisa bubi nina empisa embi nembeera nga mbalimu nga tuli wamu empisa embi ezo neeyisiza katugeze nsanze fani oba nemulaga attitude embi because abasinga bagambira empisa embi attitude embi oba serebu muno mulaga attitude embi oba noyogira naye bubi kimanyi mbunno ogenda sanga boddayo wako ogenda gamba abaana abo oba mukubbo nga yeeyisa bubi osegera bweyisa obubi nga ina empisa embi zakose ku muntu yenna era boddayo gamba abaana abo nange ogenda kuntwalira mu Stable kyokka nga ate nze sirina kyenkoze sirina nakyemmanyi oba oluusi oli abaddeeyo oba nakola ki oba navuma fandi oba namulaga attitude embi oba na serebu muno oba namulaga attitude embi oba ayogedde ku simu namulaga attitude embi oba ogenda tutwalira wamu kyembadde neewala osegera
nti ennyanya we ziba awamu emu ebeera nvundu egenda kuzivunza zonna kati nze saalinda kuvunda ambo waayo linnya lyange ndikoleredde ebbanga osegeera kale ate omuntu wawulira nti abaana abo beeyisa bubi nange agenda kuntwaliramu nesalako abantu we boogera nti abaana abo beeyisa bubi aŋambye tusobola beera nga tuli wamu nga ffenna tweyisa empisa ennungi osegeera kyengezaako okugamba era mubaamu ab'empisa embi n'ab'empisa enki ennungi nagaa Staboni zino nga neeyisa bulungi omu neeyisa bubi ogenda tutwalira wamu osegeera kyengezaako okugamba ogenda tutwalira wamu ffenna tubenga ogaye nti tweyisa bubi kaneŋŋamba waayi nze wakirizika mbere nga nze nzekka zingende neeyisa bubi agaye nti Staboni gwe weeyisiza obubi gwe wakoze booti ne booti osegeera basongemu nze dani ate okusonga mu balala oba abo abalala wanga omu ku bo yeeyisa bubi sagala ate kunsongamu osegeera njala basongemu nze ng'omuntu so bwe ekitobo ekiri munnaye Staboni we nasookera okulaba wali weetwala olwaddamu ngenda okuwulira oyingidde ekibiina kino kati tukitwale nti essaawa zino wazzeemu ne weetongolanga ggwe nazzeemu ne neetongolanga nze banaye abantu kambagamba amazima sikyali mutuli bulala famire sikyali mutuli bulala togenda kuddamu kulaba kontenti nga ndi ne famire eyo togenda kuddamu kirabako nja kulaba nga zange nga nkolaborati nze n'abalala osegere kuba abantu bangi badde nga banonyi nga bagala tukole ffennaye olw'okuba nti kale omuntu ayinza okuba nga oli yeeyisawe bati najja okupenetrating okuyingiramu naye nga just ayagala nze era n'ab'emirimu mubuukinga nze bannange osegere mubuukinga nze nga nze sikyali mutuli bulala dinze kandi independent osegera kola content oli okwogera nonna nga soogera am independent sikyali mutuli bulala family kyo bantu bange kibiina mutandise kiddukamu munaakireka mwani ate bameka abakakiddukamu bameka abakakiddukamu igwe gye buva ne gye buliraga temusobola beera mwenna paka olaba tukulanga batuzadde fenna nga batuzalidde mu family emu segere nekituka ekiseera emweyawula ono n'agenda entinda nga babazaalidde mwenna katugeze babazaalidde entebe ono n'agenda entinda ono n'agenda ekisaasi ono n'agenda ebonamwaya oduka ne mu splitinga bwekityo wekiri ate munange bwenatimba sheeno y'omukulu olizo gye yali awa nti nyiza okutegeka n'abalala nabo ne batandika okukola ki okutegekeeza abwe so ekibiina ne kiba nga kisplitinga nagamba ekibiina kiba nga tuyagala kisplitinge buli omu mutegekere the best tuli bulala family presents nga olaba Eagles production we yakolanga ne bamutegekera Geoffrey Rutaya the best of Geoffrey Rutaya segere the best of Ronald Mayinja segere abo bala bakyali bonna naye kati yatimbi ono tekyaliwo mutuli bulala yongo mukulu agamba mu maaseyo kyokka nga nze ndaba time egenda this is our time TikTok kati app eriko ba tiktokers kati be baliko ndaba kati mu maaseyo apps endala zigenda kujjawo tumenga tetukyaliko kyogamba mu maaseyo yeddi obudde bugenda emyaka gitulikawo emyaka gigenda osegera senengamba segenda kumala kulamu tulevu tono kujja movie ntoleko ngambe nti timba show wajja kubawo abaana abalala this is our time bwebanga si time yange jona lwaki natimbye abantu ne bajja bwebanga si time lwaki natimbye abantu abo ne bajja osegera kyegeza bulijjo abantu bayanira ekintu nga kino okuva mu ggwe bali bakinsaba dda nga weemamaaza osegera bali bakinsaba dda abakulu tubagamba naye tumutimbire ku show ye twatimba ku yaffe kati leo tukwate gundi tumuteeke wano tukwate Staboni tumuteeke wano ffe tumupike wano n'amaanyi osegera ngera entertainment webeera tekyaliwo nze ndaba nga time egenda emyaka giri mu kutambula siraba kikigenda mu maaso eŋŋamba owaayi sijja kubigumingiriza osegera kyengeza kugamba kukusaawo nentekenga route eyange simbubi saavaayo mubi ndozala story gye nkuliriddemu nawe okirabira ddala nga mutuufu teyavaayo mububi
Okay, MC Stubborn, ebbanga lyomaze mu Tuli Bulala family. Biki byosobodde okuba nga atofunamu? Sina kyenfunyemu. Ebya ddala. Namukubye show. Sina kyenfunyemu. Amazima ga Katonda mu. Oli ku financially. Sina kyenfunyemu. Not even financially. Bw'otaba financially kyamaanyi kyeninga kyenfunyemu. Just kutapingako mu audience zaabwe. Nenyingirako mu audience ya yiyo, nenyingirako mu audience z'abo abamu. Segera nenga nti ono gundi ataka video ze mbaddeko mu video ze kyekyo kutapinga mu audience. Segera naye mu out of kutapinga audience sina kyenfunyemu. Mpozi kyeninga kyenfunyemu ekyamaanyi. Bantu kulaba nti nsobola content owokwogera because naye so akitandika nze nti nkitandisi nikikwatayo nena nina kitandikira kubalala. Segera kati mukitandikira kubalala onyimirira obomu basobola kimanya nti asi kipya kikola naye sina kyenfunyemu financial kyekyo kyenfunyemu kyeringa ng'ekyamanyi kyenfunyemu sina kyenfunyemu. Sina kyewuunyisa. Anyways, atumaliriza sibula abatulaba ate twolekera okuba nga tufundikira ki abanda abannange ebintu bino si bibi nze namwe story mugibulidde naye nga mbebaza mwenna bambi okumpagira mwebala okujja ku show yange ntumira ku MC Digital buli ondabanga ku stage osegera manya kwali kuba tukola diwo era buli womulabanga nga wali manya Stubborn wali ku stage tosubira omulaba yekka. Bagala nnyo Dean Stewart akwata video zange BTM Pro events nkutumiddeko nnyo mbagala nnyo namwe abantu bange bangi sijja kukoma bagala Katonda abankuumire. Anyways, ndoza embozi ya mwana mulenzi MC Stubborn Kaliddalu mujiwulidde naye kino kibeere ekyokuyiga eri abo bonna abalina ebibiina. Abaana bano bemukozesa nabo balina famire zibalina okubanga ate balabirira. So nno gwe wokozesa amaanyi ge olw'okuba gw'omufunamu ate nga ye tomulowoozezzaako kubanga gwakufunamu. Kino nno ekintu kiba kyakweyagaliza. So nno musobole okuba nga ate mukyusaamu mu mbeera zino musobole okukwatira awamu n'abantu be mugendera ddala mu maaso n'okukola nabo. N'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate nkoma wano nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba.